Oluvannyuma lw'abasuubuzi abakolera mu bizimbe okuli Nana Center, Nabukera Plaza, Freedom Center n'ebirala mu Kampala okukosebwa amataba omwaka oguwedde kye bagamba nti kyava ku mwalo gwa Nakivubo okuzimbibwako ebizimbe omugaga Miss Kiggundu oluvannyuma lwa gavumenti okumuwa olukusa. Oluvannyuma lwa byonna gavumenti yayama okuvaayo ekwasizeeko abasuubuzi abaakosebwa n'ensimbi obuwumbi 20 wabula nga n'okutuusa kati tebazifunanga. Gye buvuddeko abasuubuzi bawansalesale wanaku z'omwezi 25 omwezi guno okuggalawo amaduuka gaabwe olw'okutuusa okwemulugunya kwabwe eri Pulezidenti Museveni olw'okulwawo okuweebwa ensimbi ez'abasuubizibwa. Tubakoola mutwegatteko ennaku z'omwezi 25. Tulina obulumi basajja mmwe ne bakazi mmwe. Tubakolimidde mu nsi muno temulina kye mugenda nakyo. Naye abantu nga bano abazze bafiirwa emirundi egisukka mu 2 ne mudda mu ofiisi gammwe ne mutuula. Abakulu oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano baayimukiddemu ne basisinkana abakulembeze b'abasuubuzi mu kibiina kya FUTA okubawa nsaleesale wa ssabbiiti 3 okubanga ensimbi obuwumbi 20 zibaweereddwa. Leero ntuusa okuddamu okubasaasira olw'okuba nti ssente zammwe zibadde zidireyinze nnyo naddala mmwe abaakosebwa amataba. Amawulire ga ssanyu olunaku olwaleero nti tubadde tukola tirelessly n'ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku ssente omukulembeze w'eggwanga ze yabawa. Kituufu tubadde tufuna okusomozebwa kungi nti mulimu n'abazirwanyisa bangi naye tuli wano kubanga twafunye success. Olunaku olwokuna wiiki ewedde Minister of Finance yatuyita era ntitula mu lukiiko gagadde ne tukkiriziganya ffenna nti bagenda consideringa list eya vetting committee. Njogera ku bakulembeze ababiri abalondebwa mu buli kizimbe nga Oweekitiibwa Prime Minister ye yabalagira. Amawulire g'okuweebwa ensimbi abasuubuzi abaakosebwa ganjuddwa ssentebe w'abasuubuzi John Kabanda ku kitebe ky'ekibiina ekibagatta mu ggwanga kifuta. Tutya Katonda inti sente zammwe ziri released era gavumenti egenda kubasasula obutasukka weeks 3 nga tukolera wamu nayo. Tubasaba okusigala nga mukyali so calm and patient. Tulinde weeks 3 buli muntu afune sente ze. Obulumi bwe mulimu tubumanyi bungi nnyo ekitagambika era tubamanya abamu baafa abalala bava mu bizinesi abalala bakubwa zi pressure abalala bangi ate okwo ne mugattako obulumi obutagambika obw'abasajja n'abakazi banannyini bizimbe okubongeza renti abamu ne babasaba ne goodwill ebitali mu mateeka. Era bw'atyo n'asabye abasuubuzi okusazaamu okwekalakaasa kwabwe okubadde kusuubirwa okubaawo olw'okusatulwa ssabbiiti eno. Tuweereza ebintu ebyo ne tubibawa bo ne batandika okusasula era nkakasa nga sityammwe ntya Katonda kuba ebbaluwa ya finance ngenda gibalagako wano nga tutudde ffenna ebitongole ebinene eby'amaanyi nga tuli mu kuteeseza abasuubuzi tulebe butaba bagenda okufuna essente zaabwe. So tugenda kukwataganira wamu ne Commissioner General eyo order yamuweereddwa bakamaabe era batulindiridde tugenda kukwatagana n'olukiiko lwa FUTA tulabe ng'ensonga ezo zikolwako. So twala omukisa guno okusazaamu akeekalakaaso kammwe ke mubadde mwalangiridde era tubasaba mugondere nnyo olukiiko lwa FUTA luno kubanga lukoze tirelessly nga luli wamu n'ebitongole birina okubasasula okulaba nga musobola okufuna obwenkanya. Wabula bano era balaze okwemulugunya Liberland Road abaafuuka kyesirikidde bukyanga bakosebwa amataba. Tukkiriza tuli mu kufiirwa ne mu kufiirwa kuno tusaba ba Land Roads baffe tukyasitula amaloboozi ng'abasuubuzi ne musirise nnyo mmwe temwogeddeeko gye tuli ate era temugezezaako na kutuyamba kulanga twengejinga munnaffe ono okulanga tusaliramu amagezi tukakasa ebizimbe byammwe naye lusi ffe abeera ku ground tumanyi bingi ebikwatagana wano ebiyinza otuyamba amazzi gano obutaddamu tukuba twali badde tukolaganira wamu wakati w'Abalandi Roads baffe ate era ne omugagga ali mu kulaakulanya ekitundu kino nga tetulwanaga okugeza
etteeka lya landiroodi n'omupangisa tubadde tusaba liddizibweyo lyekkannaanye nga n'omusuubuzi kwali kubanga etteeka lino lyakolebwa naye omusuubuzi bamuteeka bbali kyova olaba tunyigirizibwa ku nsonga z'ebisale renti n'amasannyalaze tukubiriza gavumenti ensonga ezikwatagana ku busuubuzi omusuubuzi abeere nga balidazi b'abasuubuzi babeere nga bakiikirira abasuubuzi naffe tubeereko mu Stephen Sekamate, Magala TV, Agatalinda. Planned demonstration have been